Mu nkola yannamwatulira Mohamed Muwanga Kivumbi asazeewo ayatulire Gen. Museveni anti muganda wange ow'ebbango bw'otamuwemukira teweebikka. Bw'atyo Muwanga Kivumbi asazeewo n'agamba nedda kankugambeko oyinza okubanga munnange tomanyi nti tomanyi naye gwe mu byenfuna oli gambula ogambulinga bugambulinzi mu byenfuna you are an economic gambula ogeta bugesi ogeterera bugeterezi. Ekintu kino nali nkyogeddeko emabega kireka giringa myaka 3 nakolako komboozi nga bagamba Gen. Museveni buli kaseera abeera ne pulaani buli kaseera abeera ne pulaani naye nze mu kutunula okwange ndaba ebintu byenfuna bino byamugwa kkono naye ate nga tayagala kukkiriza nti tabimanyi agetaageta bigeteegete. Bwe mba seerabidde nzijukira nali nkola mboozi nga nyinyonnyola yali njawulo wakati wa Bobi Wine ne Museveni nga ngamba nti Museveni yajja mu buyinza nga talina kyalina nga talinaawo babimulangira ne mu kalulu ka 1998 abanyankole bennyini ti gw'olina kaki ogenda owunyera osula mu banno mu bavubuka banno tolinaawo olina nti olina kano kako koleka benzi alina benzi gye yali alina benzi aba mwogerako bamumanyiko benzi ebyo gye yali alina naye nti alinawo kino kikino bagamba ye talinaawo yadde n'ekimu so nga Bobi Wine already ye yatandikirawo okuba n'ebintu bye ng'omuvubuka era tosobola kugamba nti talina kyalina nti oba olina kaki nti bwe tugeraageranya Bobi Wine mu myaka giri nga muvubuka ne Museveni mu myaka gye gy'obuvubuka nti ono bw'aba nga alina bingi akiivinze bingi nga muvubuka kitegeeza era ne bwajja ku bukulembeze bw'eggwanga agenda kwakiivinga bingi n'okuyamba eggwanga kubanga akali bakendo okalabira ku mukonda. Era we wava enjogera egamba nti bano bajja tebalina ke balina batandikirawo kwegaggawaza yensonga lwaki Gen. Museveni yeyogerako ng'omugagga naye ate yajja talina kaalina obugagga obwonna yabujjawa. Kati katubireke kuba nabyogerako okwo naye kati wano omukulu ono Muwanga Kivumbi agamba nti ono bw'aba ayogera ku byenfuna muganda wange ayogera nga abitegeera nti tabitegeera agamba olinga bugambo linzi naye ate ngera bwe kiri tukikkirize nti Gen. Museveni ebyenfuna agamba olinga bugambo linzi tabitegeera kakati munnange Gen. Museveni okusalawo okubeera nga addira Uganda Coffee Development Authority nga akikkaatiriza nti erina okubeera nti nno ebeera wansi wa Ministry of Agriculture okumala emyaka 3 kino kireese oba kireetedde abatunuulizi b'ebyobufuzi abatunuulizi b'ebyenfuna na buli kimu embeera z'abantu aba bulijjo okubeera nga muganda wange boogera buli omu ayogera okusinziira ku ekyo kyategeera naddala wano munnange mu Central Region ababaka ba palamenti nga bakiwakanya. Kakati Gen. Museveni yayanukudde nga bwe yayanukudde naye Muwanga Kivumbi ng'amaze okuwulira okwanukula ka Gen. Museveni Mohamed Muwanga Kivumbi ono ye chairperson owa Buganda Parliamentary Caucus bw'atyo n'annyonnyola ng'agezaako okubeera nga akuba ttooki mu Museveni ng'omuntu era n'atugamba nti ono economic gambula ono mu byenfuna muganda wange ageta bugesi tabitegeera agamba olinga bigambo olingi. Bw'atyo n'agamba nti okusalawo Museveni kwe yasazeewo kugenda kuba oba kugenda kukosa coffee sector oba obulimi bw'emmwanyi ne economy ey'eggwanga okutwaliza awamu emyaka 40. Muwanga Kivumbi atugamba Museveni abadde agamba olinga bugambo linzi n'ebyenfuna by'eggwanga ali awo agetaageta bigeteegete ebyenfuna by'eggwanga tamanyi kituufu ki kyakukola. Awo obujulizi agamba bw'ati nti Museveni yatandika ne butter trade mpankuwe era nga Muwanga Kivumbi yeebuuza nti kati eri luddawo essaawa eno kati olwo ayagala akontrolinge n'emmwanyi. Muwanga Kivumbi okwogera bino munnange nga yennyamidde olwa Museveni
engeri gy'ahandolingamu economic policies ze, engeri gy'akwasaganyamu ebyenfuna by'eggwanga. Kakati era abagamba nti General Museveni okukwata Uganda Coffee Development Authority okugiteeka wansi wa Ministry ya Agriculture, bagamba nti kino kigenda kukoseza ddala, kigenda kugizingamya Uganda Coffee Development Authority, era nga sekita ey'emmwanyi egenda kuba muganda wange eddirira ddala, kibayita okuddirira, nti oba oli awo ne Uganda Coffee Development Authority tegenda kusobola kubeera nga munnange ekwata ku bizibu by'abalimi b'emmwanyi nga bwe kibadde mu bulambulukufu, nti ebikwateko ebyetaago byabwe effectively tekigenda kubeera nga kisoboka. General Museveni yawandiise ebbaluwa ye ku mukutu gwe ogwa X, era wano ng'agezako kwanukula Mayiga yatutegeezezza n'atugamba nti ye tebasaanye kubeera nga bamulekityaringa oba bamusomesa ku by'emmwanyi, kubanga yabitegeera nnyo okusinga na buli omu, era nga bwe kiri nti yalina vision, yalina buli kimu, era buli kimu yasinga okukitegeera wano e Uganda. Era agamba nti okukikola kino bakikoledde wansi wa pulaani ya gavumenti gye bayita RAPEX policy, era ng'era ekigendererwa kyakubeera nti no bakendeeza ku musimbi gavumenti gwebadde esaasaanya mu kuddukanya ebitongole ebimu, kati ne basalawo baddire ebimu babiteeke wansi w'ebirala. Naye era nga General Museveni bulijjo bwe yeekwasa external forces, era agamba nti abo abavumirira ekya Uganda Coffee Development Authority okubeera ng'eteekebwa wansi wa Ministry y'ebyobulimi, n'agamba nti abo waliwo external forces ezibateekamu ssente. External forces kyategeeza nti abazungu, era yensonga lwaki babireetamu n'ebyamawanga, nti ababiteekamu ebyamawanga n'okubeera nga bavumirira Uganda Coffee Development Authority okubeera ng'eteekebwa wansi wa Ministry y'ebyobulimi. N'agamba nti abo bateekwa okuba baliko external forces, waliwo ababateekamu ssente. Ayinza okuga nti abali b'ebisiyaga nti be babateekamu ssente. Debate oba okwogera munnange ku by'emmwanyi mu palamenti mu kusalawo ebbiiru eno ekubeera ng'eyita byavuddeko sipiika okwogera ebyensimattu, era bangi munnange ku bantu ababaka ba palamenti baagala kyetonde, baagala okwetonda okuva eri sipiika olw'okuba nti muganda wange yabitaddemu obusosoze mu mawanga ate nga ayogera ku kimera ekikwatiridde ebyenfuna by'eggwanga mu by'obulimi. Kale bw'atyo Museveni yagambye nti ayagala kulaba nti abo abalwanyisa enkola eya rationalization nti oba ddala waliwo ababateekamu kasunda baasi, era ng'agamba zino external forces kyategeeza nti waliwo oba abazungu ababateekamu ssente. Nkugambye nti ebiseera ebisinga obungi ate agamba bali babisiyaga nti bebateekamu ssente, era nsuubira okuba ndowooza era ajja kujja agambye nti be balirira ntamu okwogera ebyo byeyayogedde oba okuba nti bamuwaayiriza. Naye nga munnange awo wetuli nti wano tetulina bizibu nga ffe, wabula tulinda bulinzi external forces okuba nti zitunfluensinga, nti ffe nga bannayuganda tulinda bulinzi external forces kwegamba tuzisoosowaza okusinga ebizibu ebyaffe wano tetusobola kwetunuulira mu bulambulukufu ne tugamba naye ffe twetaaga kino oba kiri. Ekyo General Museveni kyagezako okubeera ng'ategeeza.